Mwasuze muti abalungi abagalwa bampuliriza kansubira nti mwasuze bulungi nejo musinziro kubanga ate mugiye kumira ko Fifi Evans ankanga bulijjo kwoli era nga ngamba nti okola kyamanyonyi ddala mukwano mudakiika eno yenyini ngenda kubanga ate nkutuusako amawulire okuva ku side y'omukyala amanyiddwa nga Evelyn Lagu. Fena tukimanyi bulungi nti omukyala ono agenda maaso okubanga ate awere ennemba n'ekirwadde eky'ensigo era nga bagenda maaso okubanga basonda ssente okusobola okubanga bamutwala akyusibwe ensigo wabula ye mutabani we omuto gwalina omubwati amanyiddwa nga Fred Kasavu yavayo naberanga ategeeza nti ye singa naba atuuse mu myaka egy'okwesalirawo 18 ajja kubanga ate akkiriza okubanga awa maama we ensigo. Kati no wenjogerera mu mwezi ogujja omutabani ono agenda kubanga aweza emyaka egyo 18 era ajja kubanga asobola okwesalirawo bulungi nnyo nnyini ddala. Weewaawo n'omukyalo ono yavayo n'ategeeza nti singa mutabani we anaaba atuuse mu myaka egyo egy'okubanga asobola okumuwa ensigo naye ajja kuba talina kyakkola ajja kubanga akkiriza abeerenga atwala ensigo ya mutabani we. Kakati wenjogerera ye taata w'omwana mulenzi ono amanyiddwa nga Andrew Sekisonge ng'ono no yaliko bba wa Evelyn avuddeyo n'abeera nga agamba mutabani we nti tajja kubanga amukkiriza kuwaayo nsigo otajja kubanga amukkiriza kugenda mu ebyo ebintu naye ng'omuntu alina ensonga ze. Weewaawo nga ye mutabani wa Evelyn Lagu Fred agamba kimu kyokka nti nze mama wange oba ki kasita n'abeera nga mpezeza emyaka egyo ngenda kubanga muwa ensigo olw'ensonga nti naye alina ensonga ze ku nsonga ze kuzimu ku nsonga ze agamba nti mama we amubeereddewo okuviira ddala nga muto ye akuze alaba mama ye taata mu buli mbeera agamba nti mama we abaddewo era afuye okulaba nga amusanyusa so talaba nsonga lwaki naye tagezaako kubanga ate alwanira obulamu bwa mama we mama wabanga yali amubeereddewo mu buli mbeera ye lwaki abatayimirira ne mama mukadde akafaananako bwe kati. Weewaawo ye taata agenda mu maaso okubanga akaluba ayongera okubanga akalambala ng'agamba nti kino tagenda kubanga ate akikkiriza wabula nga sinabakuwa bubaka bwa taata bw'ayogedde ku nsonga eno nyongera okujjukiza nti aba Destiny Consults and Cash Solution bano we bateekamu ensimbi era nga bagula n'okutunda amataka ne ploti bagula n'okutunda amamotoka ate nga bakuzimbira n'ennyumba ate nga neyeewedde oba ogyetaaga bagikutuusaako bawola ne bulooni obutonotono nawe eyeetaaze emiti gya kalitunsi nga tosobola kwesimbira basobola okubanga ate bakusimbira osobola basanga wali ebulenga ku Mityana Road oba nobasanga wali ewakiso Hoima Road oba onobakubira ku namba z'essimu eziri awo waggulu mu nsonda tojja kubanga ate wejjusa ku nsonga eyo. Ngenda kubanga nkulekera taata wa mwana mulenzi ono Fred aberenga ate akunnyonnyola ensonga ze lwaki tayagala mutabani we aberenga ayingira mu kintu kino nawe oli eyo oberenga ate ompaako endowooza yo ku nsonga eno singa gwe mutabani wa Evelyn Lagu kino wandibadde okikola otya kubanga maama ali mu bwetaavu ate ye taata agamba nti atagenda kukkiriza nsonga eno kubanga egenda mu maaso sooka oberenga ate okubaganya ebirowoozo byo tuberenga ate tunyumirwa nga n'okuyiga bwe tuyiga wano ku Fifi teweerabira okubanga osubscribinga mubeere bulungi era bwe wabaawo complications era doctor abonna bawulira nga boogera kakati abafuna problem oli teyamira mpekeze oli teyakola biki they don't give the blame to themselves they put the blame on the patient olide kakati ekyokubiri ezo transplant omuntu ali supposed okubeera ne kidney ebbiri ne bamugjamu emu nga zombi zibadde zikola balina omuwa medication your entire life that's what it is going to be kati omwana abeerenga ku ddagala all the time for the rest of his life olide ng'ate abadde mulamu. Ekyokusatu abantu badonatinga when they are dead not when they are living olide babawa forms nti bobanga nga you have expired can we take your kidney that's how they donate naye muntu tova eri muntu mulamu noga nti kidney yange yino mugitwale ate muwaso ng'oli mwana muto kubanga kakati omwana omuto aba alina time nnene nnyo gyakyaliko ey'okubeerawo mu bulamu nga ffe bwe tubaddemu obulamu bwaffe olidde naye ayagala abeere ne kidneys ze enjoying life olidde so I'm totally against it much as I know it is the only way that can save your life for the time being naye we have to look for another way of getting that kidney not through our son. I don't think that there is anyone asinga okwagala Fred asinga nze okwagala Fred mwana wange nze muzaalira buli kimu nze nkimukolera era tewali nnyanyambye nnyo tuka wali so kati I don't know what you're talking about. Yes kakati abantu babiri omu mulamu mugenze omu bamuggyemu organ how
how will you know that organ gibajje mu mwana gibakutaddemu? How will you know? How are you going to guarantee nti kakati organ gibataddemu ye y'omwana ogenda ziramba ensigo nagirambye? I'm not okay. Mbanjagala etuteekemu sa. I know the pain you are going through, but that pain is not as big as the pain you can put a scar on the child. We have Googled, we have talked to doctors and many doctors, we have talked to people who have been donated to and the people who have donated. Ono omwana wampa like kidney oba omuntu nanga ampadde taberayo kuddagala for all the life abeerako for 2 weeks naddayo nakola ebibye bakuba ekikyukamu ebira diet abatakirizibwa kulya nnyo nnyama talina nakunywa mwenge byebyo byokka singa abadde yeetaga kidney endala bantugambidde ku test kubanga era omuntu basooka mukebera bulungi ne bategeera nti ali fine ne gyalina esobola omubeezaayo emyaka gye gyonna katonda gyamutegekera ku nsi naye balaba nga tekisoboka tebasobola gimugyamu. That's why they do all those tests. They are not cheap tests. They cost about 10 million, all the tests. They check everything in the body. You can talk to people about it. You can talk to the doctor. Kubanga the doctor going kueleza namba ya doctor ankolako yakola ku kidney mu Uganda. Yeah. The problem endala gye ndaba mu kintu kino. It is involving a lot of money. Okitegeera. Kakati gwe patient to you it involves life. To the child it involves love. N'abakwatako abantu bo. For bo it involves love. To other people this is business. This is business to other people. And that's why it involves a lot of money. Holiday. Kakati kino tekiri kulaba mitima gy'abantu. Eno issue eri wakati wo obulamu bw'omwana n'obw'omuzadde. That is the issue. It's not about who doesn't love Eve, who wants her to die. No. The issue is about the life of the child. Nti obulamu bw'omwana buyimiridde butya. Nedda banaye, we are not in a competition. Abaana tubazaala buzaazi. Namwe nga bwe babazaala. Holiday. And you people mwe mwakula mulina orphans. Do you think your parents baali tebabaagala? Holiday. But the life tetuli mu byabufuzi wano, si byabufuzi politics.